Omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bugingo atangaziza ku nsonga za famire ye oluvannyuma lw'omukyala Teddy Naluswa okuvaayo n'amulumiriza obutabawa buyambi wadde okuweerera abaana. Kuwunyiza nnyo okulaba mukyala Teddy ng'agamba nti ku university bamukubira amasimu nga bamugamba abaana tebannaba kusasula. Mwe b'empisa abamu mwayita mu matendekero tertiary institutions abalala mwatuuka ku university. Nze kati ndi ku university ndi mu upgradinga. Bannayuganda balina okusukka ku level ey'obwongo obwansi okubalimbanga buli kintu ne bakitwala. Ku university omwana bw'atuuka ku level ya university muzadde we si yamutwala okumuwandiisa nga bwe munaakeera ku nasale. Era ku university tewabeerayo omuntu yenna akubira bazadde essimu ng'abuuza school fees. Ku university omuntu ategera ebibuuzo bituuse nga talina pass eyingiramu exams. Am I right? So why is it that abantu babafuula batategeerera ddala? Omukazi n'ayogera ne babitwala ng'ebituufu nti university zinkubira abaana tebannaba kuddamu kusoma. Really? Kino akikakasizza ng'alambulula ku nsimbi ezibaweebwa nga nabwe ekityo kano kandiba akatego okwonoona olukuŋŋaana gaggadde olwa Independence Night oluliyonga nnyo omwezi ogujja mu kisaawe gali kwoleka Ennamboole. Eyamala okusoma n'abakyali ku ssomero kasookedde bazaalibwa tetufunangako buzibu bugenda ewa mwami gundi oba wa mukyala gundi n'atuwa fiizi zaabwe. Ate nga bwenzijukira obulungi Teddy takolangako omulimu guweerera baana. Abaana nze mbasasulidde fiizi okuva nga baakatonnya ku nsi okubalabirira okwa buli ngeri okutuusa olwaleero. Era ttaamu ewedde sirinayo ssomero limmanja n'akamu n'akatono. Abaana b'ennyamba obuyambi tebammanja gye basomera n'abange sirinayo bbanja. Atangazizza ne ku byogerwa nga bwe yagoba abaana be ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land okutudde ekkanisa ya House of Prayer Ministries International. Sibeerangako na baakanyama naye ebigambo byonna ebyogerwa mu nsi y'abategeevu biba ne evidence. Bwe wabaawo omuntu yenna gw'amanyi eyalabako ku baana nga bazze ku kyaki, yagambye ku kyaki, yagambye wano oba wano oba ku kyaki, bwe wabaawo any evidence nti waliwo abaana lwe bajja nange nabiwulidde ne bafukamira bambi ne basaba fiizi, kati nze ne ŋŋamba bakanyama nti mubajjeewo. Ebyo bye bimu ku byagenda okulaga wa Honorable Minister Nakiwala Kiyingi. Naye nze ku lwange as far as I remember, I don't remember one day ng'abaana balabikako mu maaso gange, abaana abange nenoonya baakanyama ne mbaga nti mubakwate mubajjeewo. Yensonga lwaki nkugamba nti the motive behind all this is unknown unless when you have gone to the minister n'abaako n'atwogeza buli omu n'ayogera lwaki akola byakola. Sirina baakanyama mbasanze wano ng'enkuba etonnya wenzijidde. Emmotoka gye nzigiddemu mugirabyemu omuntu omulala? Bwe nvuddemu bwe ntambudde okugenda eri oba okudda mulabye waliwo omuntu yenna nkuuma? Muli baddembe okwongerayo investigations zino ne mujja ku kyaki ne mulaba oba wabeerawo omuntu aneetoolodde. Ibula atera okujja ku kyaki wano ndabawo bannamawulire n'abalala aba bloggers n'abalala naye ani yali asanze resistance nti nze nnyina baakanyama. Teddy yennyini kyayogera kimulumiriza mu mutima gwe emyaka gyonna gye mbadde naye nze muntu ataagala security. Mu mbeera eno omusumba Bugingo asabye abazadde bonna obutayingizanga baana baabwe mu ntalo zaabwe okubasobozesa okutambuza obulamu obulungi. Twasisinkana mu kkooti nga ow'ekitiibwa omulamuzi waali era bwe yabuuza nti twandyagadde okujja ebintu ebyo gye bikoseza abantu oba twagala birekayo. Mukyala Teddy yasooka okuwanika omukono n'agamba nti abikooye mu bantu. Naye on record nga bwe ŋŋambye olwaleero gwe gusoose okwogera n'abamawulire nze nga nze sirina wantu wonna bwe balina katambi nga kwogera ku maka gange nga kwogera ku mukyala Teddy gwe nteekamu ekitiibwa maama w'abaana bange. Era ne kaakati okubaluka kwabyo tekwabadde my initiative. N'olwekyo ekibuuzo kye kimu
kyemanyi ajja kuba abeetaaga okimumbuulize lwaki n'ekaseera kano nga kirabika nti wabaddewo calmness wabaddewo silence avuddeyo n'ayita ab'amawulire gonna ne baliriizinga obutambi obuliko emiranga abaana baatuuka okubonaabona bwe batyo bano ne bakisirikira busirikizi. Ekintu ky'otolinaako control ye munno gw'osobola okwekontrolinga. I've tried my level best, nyina emikwano mingi, nyina abantu bangi abavunaanyizibwa abaali balowooza nti ndabika mbeera mbaako kyenjogedde naye ng'ekituufu kiri nti ne media houses ezimu ezaalinga zimpandikako bunaku nti leero agambye leero ayongeddeko ensonga 13 namala zisaavinga ziprovinge oba zirekeraawo naye sirina kye nali njogedde era kyenjogedde olwaleero kiri kurusho nnyo a person of my caliber not to afford to pay the school fees. Abali wano n'abali ebweru kizibu nnyo okubaayo omuntu agamba nti Bujingo tayina busobozi. Ebeera university ki mu Uganda gye sisobola kusasula. Asinzidde wano n'akubira minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Honorable Florence Nakiwala Kiyinja Omulanga okuvaayo ayingire mu nsonga zaabwe. Akomekkereza n'okwetondera eggwanga eri ebyo ebimwogerwako n'oluvannyuma asabidde eggwanga emirembe. Ebikwatagana n'okusoma kwabwe njagala okutegeeza eggwanga ate n'okuyita mu bannamawulire b'enkuŋŋaanyiza nti okuva le baazaalibwa nze mbaweerera. Ku mulundi guno gwokka bank slips sizirina olw'ebibadde bigenda mu maaso twateekawo omuntu wakati naye namubuuzizza nti Teddy yakuwa ku bank slips kubanga security ereeta sente zayo lisiiti zayo zebanja invoice nesasulwa. Sente ze beetaaga bazifuna. Church administrator tanafunako ku bank slips. Abaana bennyini tebannaba kuddayo ku ssomero. Okuddayo ndoza kwa kumande okuli jeno ngenda kuzomezi 16. Kati simanyi bano engeri gye batuuse okuba nti bafuuse ensonga. Bwe wabaawo bank slips kyenjagala okusaba kakati eggwanga lyonna nga liwulira nsaba tugende wa Minister Honorable Nakiwala Kiyinja. Ebintu byonna gye biba bigwera gye mba nsanga bank slips nsasulenga fees okuyita mu legal offices ezitajja kusobola kwegaanibwa naye ate era sitiru mukyala Teddy bw'abanga amanyiyo olwesisasulirangako baana oba ttaamu ewedde oba myaka giwedde nga yafunako okusoosa endala ewerera abaana nakyasobola okukibuulira ab'amawulire. Flavia Luyiga, Sol TV.